waliwo ensonga gye njagala era oyongere okusomesa n'okutangaaza bannaffe abatulaba naddala nga tuwanyisiganya ebifo. Nkozesezza ekigambo ebifo kuba tetujja kugamba kyapa kyokka. Waliwo n'endagaano endala ntunda akapoloti kange n'ebintu ebirala oba oli awo. Kati waliwo ebintu bibiri nsaba obigatte. Ekisooka nsobola okukola endagaano n'omuntu ne tukkiriziganya nti muguziza poloti yange katugeze $10,000,000 nampaako $5,000,000. Naye ng'endagaano eyo tetugitaddemu bukwakkulizo. Naye nga tugambye nti mu wiiki 2 ne $5,000,000 ngenda zisasula. Ne wayitawo wiiki 2 mwezi n'ebirala ebiringa ebyo ne bifeebera awo. Omulala n'agula ettaka n'agamba nti nze Salongo Lusibanguze ku Kizito Bashir ettaka giika 10 nti era kampeeko sente bweziti bw'anaamaliriza okufuna ebiwandiiko byonna anampa sente zange ezikoze eki ezisigaddeyo. Kakati bwe tutuuka mumanyi sente bw'ogifuna ewooma nnyo ate neggwawo. Kakati tutuuse Mwami Kizito agamba nti owaayi njagala ebiwandiiko bye nti sooka ompe balance atulyoke tweyongereyo n'ebiwandiiko. Kakati awo okulamula kuba kutya mu nsonga ezo. Webale nnyo ekibuuzo ekyo kubanga ddala kikwatira ddala ku bantu baffe nnyo. Ezo zembeera ze tubeeramu bulijjo nga tuwanyisa ebintu ttaka oba n'ebintu ebirala byonna. Tubeera tukulindagaano abuuzi nnyonnyodde nga obuggweerawo. Kubanga obuggweerawo ate ekyo kirala. Naye waliwo ng'obuguzi tebuggweerawo nga tujja kufuna sente endala oluvannyuma. Kaakati era abantu bangi nnyo batawaana n'ekyo. Oluvannyuma bagenda n'embuga z'amateeka zibalamule. Naye amateeka gakirambika. Olunaku lw'okola endagaano etunda ekibanja ky'oba ettaka lyo lwe lunaku lw'okiwaddeyo. Kitegeeza oyina ekiruubirirwa ky'okweggyako ekintu ekyo. Awo wakulu oyina ekiruubirirwa ky'okukyeggyako okiwa oyo omuntu gw'okoze endagaano naye gw'okiwadde. N'olwekyo bw'okwata ekyapa kyo muguze yiika emu oba tukama 5 ku 10 mulamudde obukadde 10 mukoze endagaano akuwaddeko obukadde 5 endala za wiiki 2 oba za mwezi gumu oba myezi 2 ebbanga lyonna libale mutegereganye. Wasooka okubeerawo kiri kyolaze n'akuwako ku sente naye n'atazimalaayo endala oba ne mujuliza nti sooka okole ku kyapa oba otereze ebiwandiiko alyoke akusasule. Singa mulemagana okutegeregana oluvannyuma lw'ebbanga eryo n'atakuwa sente zibulayo n'ogaana okumusayiningira transfer bwe kiba kyapa, amateeka galamula nti olunaku lwe mukola endagaano n'akuwa ku sente ettaka eryo bwe lifuuka eriri g'osigala oli mukuumi waalyo oba trustee. Osigala oli mukuumi wa ttaka ng'ettaka ly'oli. N'olwekyo oyinza kumuvunaana kusasula balance. Toyinza kumuvunaana akuviire ku ttaka. Tikankudde sente z'ogende nedda. Oyinza muvunaana nti esente zange kooti nsaba emukake asasule balance. Era bw'oba ogaanye okusayininga transfer kooti esobola n'okulagira transfer n'ekyapa ne kidda mu mannya ge. Ekyo ne bw'oba wamuguzaako kitundu. Nga wamuguza yiika nnamba naye akyabuzaayo ssente. Gwe ezo ssente oyagala asooke azikole okusayininga. Omukolera ebiwandiiko. Kankyogereko bwe nti kyogambye ekyapa tukyakigobako. Sooka otwewe bukadde 5 oba bukadde 10 tukigobeko. Ezibulayo 5 ozinsasula ekyapa nkireesi nga kiri mu mannya gange nti ye sente n'oziteeka musasula school fees z'abaana na biki ne ziggwawo. Kaakati onaakubanja ekyapa nga gw'ogamba sooka onnyongere sente nkikole.
ne mulemagana mugenda mu mbuga z'amateeka ekyo kkooti yakiramula dda ettaka lyani lyone yagula ayita nammalayo tannakumalayo n'ettaka lirye kaakati gwe ovunaanyizibwa okukola by'olina okukola obituukirize olyoke era singa tokikola ng'olyakuwawabidde kkooti esobola n'okulagira ekyapa ekyo ne kiteekebwa mu mannya goone yagula gwe n'osigaza kkooti kumulagira kuwa ssente zo awo abantu wakulu nnyo twetegereze ofuna omuntu n'atunda n'ekyapa n'akiwa omuntu n'agamba n'omuntu tandika okukozesa ettaka n'asasula ssente ekitundu ku zo ebbanga bwe liyitako lye yamusuubiza okusasula n'asuubira ettaka liyinza okumuddira terisobola okujjako nga mwakiteeka mu ndagaano bw'eba nga kyagenda mu ndagaano ekyo kirala endagaano erimu obuwaayo kubanga tuyinza oteekamu obuwaayo ntugamba nti ebbanga ly'okusasula bwe likuggwako nga tonnasasula ojja kutwala ekyo ekyenkanankana ne kiwasasula akawaayiro kaba kanjawulo naye akawaayiro kayinza okutabaamu nga akawaayiro kali kamu ndagaano egamba muguzizza awaddeko deposit esooka olwaleero zenfunye era deposit ey'okubiri era esembayo ajja kukisasula nga wayiseewo omwezi gumu ajja kusasula nga wayiseewo wiiki 2 ajja kusasula nga wayiseewo emyezi 6 oba ebbanga lyonna lyemukkaanyizzaako kati nekitabaawo osobola kuwaaba akuwa essente tosobola kumuwaabira ettaka eryo aliveeko obeera tolina ttaka oba oyina ssente gwe ekyapa kikyali mu mannyago naye oli mukuumi oba tukiyite trust kubanga oyinza okugamba sinnamuwa transfer kituufu tonnagimuwa naye terikyali ttaka lyo olikuumye bukuumi ku lulwe kati gwe sigala ng'obanja ssente n'ettaka tokyakola ki terikyaliwo terikyaliwo